omusajja gwe bayita Dodo ategedde nti basibu ne bajjo ensene mwe byewuunyisa muri wabwe aba State House nga bajjeewo oyo omusajja gwe bayita Dodo eyamenya ekyaki y'omundeeba mba mwegayirira nti bw'oba totwata ssente kifo ekyo tugenda kusiba tusindise eno okkiriza bakusasula essente ove ku kifo ekyo bw'oba tukikwata ojja kubeerayo eno n'abagamba nti mwateekawo akakiiko kannakalema lwaki tekaleeta lipooti ate omubbi munsasula mutya nategedde nti bannayino gavumenti eri bwezanya omuntu gwe bagamba eyamenya kyaki y'omundeeba nga bajja buli lunaku nga bamugamba nti akkirize ssente ezo ave ku kifo ekyo naye ng'agaana nti sijja kukwata ssente ezo musooke mufulumye lipooti ya Nakalema musooke mufulumye n'ebyapa nga tebamugambye nti awandiike n'ebbaluwa nga yeetondera pulezidenti gye nasanze n'omusajja gwe bayita Seggane gwe baateekako nti yabba ettaka lya pulezidenti Museveni ery'eggomba era nategedde nti bassebo ne bannyabo enseene erimu obubbi ne bamugamba nti ssebo tugenda kusasula ssente tutegedde nti mutaka wali wayisaamu ku ttaka lye wayisaamu katono mu ttaka lya pulezidenti naye waliwo omuggo oguli mu kibanja kyo ente za pulezidenti kwe zirina okunywera olina okukwata ssente zino tukusasule gwe oveewo ogende ate n'ekyokubiri wandiika ebbaluwa eyeetondera pulezidenti n'abagamba nti ate omubbi muŋŋamba mutya nti no munsasula na kifuba ate mpandiika ebbaluwa eyeetondera pulezidenti olwo bwe mutansasula essente zange ate ne munsiba n'agaana ne bakomawo omulundi ogwokwe ne bamugamba nti kale kaakati pulezidenti akkiriza omusisinkane bakuwe essente zo naye onu kondisoni tosooka kuwandiika bbaluwa eyeetonda n'agamba nti kangiwandiike n'agiwandiika ebbaluwa eyeetonda nga bamugambye nti bagenda musasula ssente kati omusajja n'akomawo n'amubuuza mu ttaka eryo oyagalamu ssente mmeka nategedde mbu ziri yiika 407 mu samusingi naye embuyiika za pulezidenti ono ze yayingiramu zaali yiika mbu simanyi 2 ono ng'asigazaawo yiika 207 naye nga mulimu mbu omugga pulezidenti gw'ayagala ente kwe ziba zinywa ng'ono bamugamba nti ettale alibaguze naye asooke yeetonde n'agaana n'agamba nti kakati mbadde ŋŋaanye naye okusinziira kyendaba walabika waliwo abaagala okunsita nga nkyaliye n'agamba oba omukulu agambye ampeemu ssente kampandiika ebbaluwa eyeetonda bwe yamaze okugiwandiika ne bagitwala ate ne bakomawo ne bamwefuulira ne bamugamba nti naye omanyi nti olw'okuba nti ffe tulina ebyapa ogira ogumiikirizaako obeereyo Komera era ssebo naye gyali gye nalabidde omusajja omulala naye era simanyi ttaka era lya pulezidenti ze bakaayanira nalyo nga bajja wali naye ssebo bamugamba okumusasula n'empaka nentegeera nti kati waliwo obutali bwenkanya obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda naye nga kyensinga okusaba ennyo bassebo ne bannyabo abakulira amakomera si be batta abantu kino mu kimaakinge abantu babatwala mu makomera nga bamaze okubakuba nga bagenda kufa ne babasuulira awo ne bakeera ku makya nga babatutte bano abagenda babuliidinga badde nerabidde okubabuulira omuvubuka bwe baakubye ne bamuleeta ne banne n'akaaba nga takyafuka n'agamba banne nti seewulira bulungi naye sikyafuka nga amaaso ge gatandise okufuuka waliwo siikibbe bwe bamutuusizza wali ne bamugyamu ebikopo by'omusulo 3 bamusutaddemu olupiira ne bamufumita ne bamugyamu ebikopo by'omusulo 3 ne bagamba abantu beti banoonye abamakomera banoonye abantu gye bajja oyo omuvuga tagenda kumala nnaku nnya tannafa nga yenna amaaso gafuuse ga kyenvu ne bamugyamu mu babeera nti unaviiriddeyo naye alabika abadde yakoze eki n'olwekyo baseba ne bannyabo kino nkisaba paalamenti waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga tekigenda kukoma ku Lutamaguzi ffe bakyayongera okutuwamba nga bwe mumanyi nti ffe abasajja bano nze simanyi nze sikerangako ku makya ne ndikulutinga aba veterans nti batwalira Kyagulanyi nga allegations bankutte mu kooti bansomera emisango 3 nti nakubye olukuŋŋaana kyokka gwe bagamba nti yakubye olukuŋŋaana bamukwatidde ku nsalo ya Luweero ne Nakaseke nga we bayita Wakasanke nga sinnatuuka na mu kitundu kyange bwe bataddeko omusango nti yakubye olukuŋŋaana bamusanze n'ebigoma byatwala okukola bulungi bwansi bwe bagamba nti yakubye olukuŋŋaana bajjeyo patro zonna mu Luweero region
zijja ziyiga omusajja omulutamaguzi gweba omusango ogwokubiri gwe bantaddeko nti nze nkola ebikolwa ebisaasaanya obulwadde bwa korona ne mu mmotoka yange bansanzeemu ne ddereeva wange nga ziri emmotoka 3 emmotoka singa eno gy'erimu eba efunye obuzibu n'emmotoka ey'okubiri ey'okusatu ye yabadde ey'ebigoma ne banteekako omusango ogwokusatu nti nze simanyi nabadde nina public address system mbwemazeeko abantu mirembe egende egamba nti mweraga Lutamaguzi kyokka nga waliwo abafera eri ewaffe abasiiba nga batambuza omwe ebinaaka kakati tubuuza nti mu nsi tukyasobola okufuna obwenkanya olaba babukola ku ffe ne babukola mu kitundu gye balwanira Nakaseke Museveni gyaleka obuwanga ne bakola olukujjukujja okuyiwa amagye newunyizza nti ate omubaka wa palamenti omuyiwira otya amagye omubaka wa palamenti agenda mu kitundu gyakiikirira kyenjagala okusaba Right Honorable Speaker Kadaga ani alina otuwa olukusa ffe nga ababaka ba palamenti okugenda ewaffe abapoliisi kati tebakyakolera ggwanga wabula bali ku biragiro nabo bafuuse partisan abasinga kubanga eno gye bantutte obwedda bambi abamu nga mbalaba bali totally discontented n'enkwata gye bankutte ne mu makomera naye nga tebalina kyakikolera kino nkibasaba ekintu kye bayita leadership kisse eggwanga lyaffe owa poliisi kaada omulamuzi kaada ow'amagye kaada kakati eggwanga lyonna balitambuliza ku leadership tosobola kati kufuna bwenkanya bwonna mu ggwanga era kino nakirabye kunze ekyambeereddeko nene ngamba nti ate olwo abaana abanaku be bawambye bano abajjudde makomera tebakkiriza muntu n'omu yenna kugendayo eri kukyalayo era kyensaba Kadaga maama Kadaga va mu ntebe y'obwa sipiika mulambule ku makomera abantu babatta silent genocide in Uganda but particularly on Buganda youth in Buganda are being killed intentionally secretly nga bekweka waliwo nti bawagizi ba wine ba power mukyalireko mu makomera mulabe ekigenda mu maaso. Honorable waliwo wa police yazze mu court n'akuwa naye no ekyewuunyisa nga tuli mu kooti basebo ne banyabo mumanye nti kati obwenkanya tetukyalina gye tubujja era kati ebintu byonna bitambulira ku bakaada nga ndi mu kooti omulamuzi amaze okusoma emisango esatu egyo gye bagambye Nakaseke nga tebannantwala mu kompaluzale confinement mu makomera ago ge bantambuzaamu owa poliisi yaze nga state attorney amaze okuwaayo ensala okuwaayo obuwaabi bwe ne basindika owa poliisi abakulu nti genda mu kooti naawe owaabe n'awanika omukono n'agamba mu Lutamaguzi aso owa poliisi n'akomawo n'agamba n'ekirala nti Lutamaguzi yayonoonye emmotoka yaffe eya poliisi kakati kanso yabaddewo era twebaza bakanso basaalirwa kanso olumu ne kanso Namuleme olw'okuba kanso yamulabye ng'ono ab'amagye be bamuleese owa poliisi ne bamusuula bw'emisinde mangu nnyo n'amubuuza nti ogambye eki nti Lutamaguzi yasse owa poliisi nti amanya ge nti omumanyi nti ye wa poliisi anamubuuza amanya ge yaani n'atandika okutunula ati mu kooti nga bw'asekaaseka ne bamubuuza emmotoka gy'ogamba Lutamaguzi yonoonye yabadde namba ki n'agamba sigimanyi n'atandika okutunulatunula bw'ati ebbali kakati n'afubutukamu mangu nnyo mu kooti n'agenda asisinkana ab'amagye wali wabweru naye ekyasinze okuneewuunyisa nti ensi mugenda kulaba ebintu ebyeyoleka bingi mu kooti state attorney yabaawo abakulu wa gavumenti nga n'omulamuzi amaze okwogera ate kati batandise n'okusindikayo abapoliisi nabo babe nga bawaaba on behalf of government bwe yakomyewo ne bamuswaza ne bamugamba nti ssebo bino byoleese osobola okutubuulira owa poliisi obudde bwe yafiiriddeko ng'owa poliisi ebiseera byayogera nga ffe baatukwata dda nga tuli mu Komera kwegamba waliwo obutali bwenkanya bungi obugenda mu maaso mu ggwanga nekye twagala okusaba nze bwe muwulira nga banzise Nakaseke omukazi oyo gwe bayita Rose Namayanje yabadde ampangidde n'amasasi ge bankubye oyo omuwanika w'NRM bwe muwulira banzise alina ne banne bwe baagala otwala ettaka ewaffe Nakaseke lyonna bakama be yaleeta eyo babadde n'emipango gyabwe era n'okuva mu Komera obwedda neeraliikirira nnyo babadde bampeereddeyo obutwa mu Komera ly'e Butalangu naye neebaza Katonda nti navuddeyo
ayagala okumanya bannange ensejjudde obufere bapanze era mu abamawulire mbasaba mutandike mu abamawulire okusaba Katonda ow'omufere omu yaguze ow'amawulire mbwe Nakaseke bayokezaayo emmotoka mu biseera by'akalulu. Njagala kubategeeza nti bassebo ne bannyabo obufere buno bujjudde mu ggwanga. Omusajja omu eyeesimbyewo Nakaseke yakwata ekipampagalu ky'emmotoka ekitaliimu yingini n'akireeta mu kino kye mbagamba musobola okugenda Nakaseke kusaza oba mu ttawuni y'e Nakaseke kuba nasomye mu mawulire ne ŋŋamba ensi kati abantu tebakyatya Katonda tebakyasaba. Omusajja omu eyeesimbyewo Nakaseke yakwata ekipampagalu ky'emmotoka ekitaliimu yingini ekitaliimu ntebe n'akiteekako ebipande bye nga tekitambula n'akisitula n'akiteeka ku kakaliya n'akiteeka ku ssaza e Nakaseke n'ateekangamu ebipapulapula bye n'akifuula ng'ofisi nga tekitambula kipampagalu. Naye yagambye ab'amawulire nti emmotoka yange baagyokeza bassebo ne bannyabo mbu bamusasule ssente. Nammwe ab'amawulire nalabyeko olupapula lumu lwabukedde ne bakuba mbu baayokeza e Nakaseke. Nteekawo miliyoni 15 kwe mugenda e Nakaseke ne musanga ng'eno yabadde emmotoka nga tekyabadde kipampagalu oli kye yateekawo mbu ng'asaba bamuwe compensation mbu simanyi bakwate n'abantu Gyeyasi damage. Bassebo ne bannyabo ensi eneekomawo obufere. Nze waliwo abafere mbadde ngandaba nti mu biseera by'okulonda waliwo omufere omwava eyo waffe Nakaseke era eno gye baayokeza ekimotoka omufere baamuwa 1.8 billion mu biseera by'okulonda n'apanga akabenje ne banne n'apanga akabenje nti bamutomedde. Omufere oyo nga yakapanga akabenje n'anoonya omuntu gwe bayita Karuhanga n'amukolera ekintu kye bayita electronic fund transfer. Omufere oyo mu kulonda kuli okuwedde omufere oyo bwe yamala okuva akabenje nga kawedde omusimbi n'agenda nagwo mu biseera by'okulonda n'agula bingi. Omufere y'omu n'akomawo nti ennyumba ye yakutte omuliro lwe bamuwa ssente sijja mubabuulira mannya bwe bamuwa ssente ozitwala mu kalulu ke Hoima municipality akalimu ebbugumu nga FDC n'abala. Omufere bwe bamuwa ssente n'akwata obusubisubi n'ayita ab'amawulire nga yabwokedde mu nnyumba ye n'ayita ab'amawulire ne bawandiika mbu ono ennyumba ye yayokedde omuliro ng'atwala ssente mu kalulu ke Hoima municipality. Bassebo ne bannyabo nze mbadde mmanyi nti obufere bwakoma naye buli kulonda okubaawo abantu basussizza obufere. E Nakaseke tebannayokyayo mmotoka yonna kiri kyabadde kipampagalu ate omufere ye yakyeyokedde basobole omuwa ssente anoonya compensation. Nze ntya Katonda era ntya Katonda mujja kunsonyiwa obulago buno n'omusajja oli eyanyigisa oguma byeri kuno kunanga kyembadde nkusaba nti otulowumbe era saagala kwogera nnyo omusajja eyanyigisa oguma guno kuba njagala kugenda mu ddwaliro nze ewa dokita wange kubanga yasoose nankeberako naŋŋamba nti kino ekiyinja agenda kumpanga. Basawo ne bannyaba abantu basobola okukuba ne bakuttira obulamu. Omusawo wange yaŋŋambye kino ekiyinja bwe tuba tetugenze bagiyita deep scanning mu Aga Khan Nairobi. Yaŋŋambye nti ŋŋenda kusooka okumira empeke buli lunaku nga mmala emitwalo 25 okumala emyezi 3. Bwe kigaana kino ekiyinja okuvaawo nga ŋŋenda kugundika operation kye yampadde era muwulidde abamu ng'ayogerako n'omusawo wange omulala njagala kulaba nga nzirayo nyongera okufuna obujjanjabi. Kati ono wa poliisi eyansambye eyankubye gwe bayita kitaka DPC ne munembabazi tebagenda kumanya famire yange kyeyitamu. Mukimanyi buli lunaku okumala emitwalo 25 okumala emyezi 3 ng'osasulira doozi eyo. Ate nanteekako omusawo wange nti bwenba nga siyonye balina okuntwala okunkolako operation naye bo nga bali wali bakola ki bali mu kucakala. N'olwekyo mbadde mbasaba obutali bwenkanya bungi mu ggwanga ne nabwe kye tusaba batuwe ku bwenkanya. Okubeera ng'ovuganya gavumenti tekikufuula mulabe wa gavumenti bantu kupangira kuteekerawo misango na kukutta. Simanyi oba naawona kubanga seewulira bulungi wano. Omusajja oyo DPC kitaka yankuba ekinanka ne munne embabazi nansamba nnyo nantulugunya
nagenda nga nsika private parts ne mubuuza private parts zange zikoze eki ndoza kati ye new method gye bakola y'okulaba nga batutulugunya naye of course sinagwamu maanyi njagala kulaba nga obwenkanya bufunibwa naddala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tusaba basebo ne banyabo bannamawulire mukyalirengako ku makomera ne bwe munaatuuka eri gye bayita Ekitalya mujja kulaba it is a new Guantanamo Bay. They are no rights ate n'abantu bali mu kufa naye kye mbagambye ababatta si be b'amakomera eri babatwala bamaze okubatokyalinga babakubye amannyo babakoze eki okulaba nti no babajja kumulamwa. Honorable webaza abakubeereddewo oyogereyoko ne ku luzungu. Oteekateeka okutwala abo abakusako mubune mbuga z'amateeka. Kakati oyo DPC njagala kumutwala ng'omuntu nsooka na DPC we Nakaseko oyo gwe butakyaka kuba bo babadde bagamba mu bakama baabo be babalagidde okutukubamu amasasi n'okuntuusaako nene bw'obeera nga mukama wakulagidde okozesa kye bayita common sense gwe nga DPC ojjawo obuyinza fakiti neyo gye nabadde nasanzeyo agasajja ga poliisi ndowooza ga DPC nga gakuba omulanga mbu baagasiba mbu baagawaabira mbu gakoze ebintu naye bakama baago be baagalagira kakati gwe ng'oli DPC kuba bo bano abasajja bagenda kuva mu nsi yaffe badduke bagende gwe sewannaku kuba tubalaba abamu muva mu famire ennaku n'abamu tosobola nakufuna eya time bakulagidde genda osambe Lutamaguzi n'oyo omusajja simanyi bwe bayita Mbabazi bagambye genda okuba omubaka sirina kyenkoze n'ebyomutaddeko tobirinaako bujulizi ojjeeyo weeraga okumba weefuula nga Kerode bano njagala kufuna obwenkanya mu PSU Professional Standard Unity kubanga lwitubadde nga tuwaaba mu palamenti nga Minister wa Internal Affairs atugamba mulekerawo okuwaabira ekitongole kya poliisi sispe tubatuma n'atubatugamba tuwaabire bantu naye nga tetunabawaabira nze banzibyeko abapoliisi be mulaba pounds zange 15,500 twalina omuvubuka oyo ow'amawulire oyo gw'olaba nga waali nga nze nina ensawo yange wano ngenda mu kyalo ne ngamba nti nja kutuuka okukyusa kuba nagamba dereva wange ku lunaku olwo twali tugenda mu kyalo ntuula kakiiko ka appointments committee aka palamenti akasunsula gavumenti bebeeronze ku lunaku olwo twalina okusunsula omulamuzi gwe wayita Owini Dolo ne ngamba oli nti nkyatunula mu mpapula z'Owini Dolo ono njagala ndaba oba yasoma bulungi nkole recommendation yange mu palamenti naye njagala kubeerawo eddakiika 5 bwe nvaawo ngende ku kizimbe kya Shumuku wenkolere exchange gundi zange eza sente zange z'abampeereza kubanga eggulo limu nali mbadde ne dereva wange bamuyita kintu twagendeyo ew'omugagga ng'apangisizza baasi yange n'angamba nti nali mubanja se n'angamba nkuwaddeko zino pounds 15,500 sente endala nja kuzikuwa bw'azimpa nenziteekamu n'engamba bwe naaviira mu palamenti ngende ku kimu ku kwono jamu dereva wange n'angamba tusooke tuteekeyo ebigoma tutuukeko mu kyalo tujja kudda sente ezo nsuuti nalinawo nawana akasawo akalala katono ennyo nga kalimu miliyoni 10 kakati nenkaleka wano ne wasigalawo miliyoni 8 abaalaba akasawo akatono ennyo n'omunamala kala konna kalemera wano kuba ziri nali manyi nti nzitaddemu ng'era saagala muntu amanye n'engoye zange na wano nalinawo miliyoni 2 kupi ziri nazijjako n'ensigazaamu 8 zino nenziteekamu muno 2 muno mu nsawo nga saagala zonna zibeere munankemu kati mweri ensawo yange yalimu ezo pounds 15,500 nalinamu n'endala miliyoni 2 nga nina akantu kange kengendera okusasulakawo akasawo kange abapoliisi badduka nakaabo bakitaka ne bakabba ababbi abo ne bagenda n'akasawo kati ngendo tuuka eri mu Komera na zino miliyoni ze zaalimu ne 2 nga bazinzibyeko nasigazaawo miliyoni 8 ne mbaga sebo sente ze nzirina zino n'endala siziraba zino temuzinzibako nazo wano nzirina ze nali nsigazaawo kakati ziri pounds 15,500 badduka nazo ne bagenda ne miliyoni zaako 2 ezaali era mu nsawo eyo na zino ze nalina wano nazo ne bagenda nazo n'engoye zange ezaalimu eza jjiini ne saati nazo ne bagenda nazo kati ono dereva waffe olw'okuba baali batukubye amasasi ng'atidde nnyo yali manyi nti bamukubye n'omukuba amasasi baagabana akasawo kange nga bw'alaba ne badduka nako ne bagenda kakati bano njagala kubuuza kibuuzo okuva mu Professional Standards Unity batuyambe bano be babalagira okujja okunkolako effujjo njagala manye abanene abali e Nakaseke ng'oggyeko oyo omukazi Rozi na Mayanja ababalagira bano tukuba amasasi
we are not armed. Netwewuunya nnyo nga bayya amagye ame rio ame nga bagitadde ne police. Njagala mbuuze aba high court kuba nayo no bano nina okubateekinga ono as in the videos. Then ngende ne mu Uganda Human Rights kati nze simanyi kiki kigenda kuddirira famire yange bwetaddayo kubaako nakyerya wano nga wannuma nze sente zengendo spendinga buli lunaku emitwalo 25 okunzijanjaba emyezi 3 kyenji bwetabeerawo nga dokita wange we yagambye ani agenda okunyamba ngenda kulyawo oyo omusajja DPC kitaka ngenda kulyawo oyo omuyambi w'embabazi yagenda nkwa naye ngenda kulya waani kakati ezo gye twetaaga obwenkanya okulaba nga buba availed gye tuli kubanga kakati nga bwe mulaba ensi bwefaanana kizibu nnyo okusanga obwenkanya mu makooti batono nnyo bw'ogenda mu makooti osangayo bakaada b'NRM nga be batusalira emisango abalala baba wabuli nabadde ne mu Komera neewuunya nti omulamuzi bamulagira nti mubasibe naye temubata mubasibe naye temubata ne bagamba nti abalamuzi babasindika eno naye baagaana okubayita olumu okulonda okubayita mu kooti bwe kutuuka nga babagamba nti network yavuddeko simanyi ku bino ebividiyo bye bakozesa basebo ne banyabo waliwo obutabwenkanya bungi okugenda maaso mu ggwanga naye twetusaba obwenkanya n'ekyensaba tekisembyeyo ku Lutamaguzi njagala kusaba sipiika wa palamenti mukyala Kadaaga atuyamba abantu bangi bali mu kutulugunyizibwa atuyamba omubaka wa palamenti akkirizibwa ddi okugenda mu constituency ye okugenda mu constituency yange nina kusooka kusaba DPC nina kusooka kusaba RDC kusooka kusaba ani onalebe ekibuzo ekirala onalebe naye ebibuzo nga bibiri byokka ebyo nabyo nebyakutuukako bigenda kujja ku mulamwa ogw'okwenyigira mu byobufuzi ekyokubiri onalebe juzi twalabye akameefu ka NRM naye engeri gye baakakutemu engeri gye balonzemu olaba bali kumu bali wamu abamu nga bayisa ebivulu naye nga poliisi tebakwatako naye kati mu opposition poliisi tebakwata okyogerako kyakalulwako okogerako akamyufu kati nze sijja kuva ku mulamwa era ne mu Komera nerina badde mbagamba nti gwe bw'oba ontulugunya I can be your president. I can be your president tomorrow. Naye kineewunyisa ku basajja bano ndaba batulugunya bannansi baabaana baabwe bagenda batwalawa tulaba begabenyezza ettaka eyo ewaffe yonna n'ebitundu by'eggwanga batandise n'okukolayo ebyalo byabwe abaana b'abasajja bano namubona abasajja abatutta abatutulugunya abatutadde mu genocide bagenda kulagawa tetugenda kuva ku mulamwa kubanga nze nagambye n'omusajja omu ne bw'oba onzise just believe it nti omwoyo gwange gujja sigala mu struggle oba omuzimu gwange kubanga bw'otunuulira ebikola bino byonna be bagenda bakola ku bannansi mwami Museveni nze kisinga okuneewunyisa yalwanira waffe naye kati abantu bazuukusa amaaso nga badde bataddeko akatamba ti omuntu asobola n'okujja n'akuteekako ebijweteke bano batemu nnyo n'okusinga obote omusajja n'akuba omubaka wa palamenti amasasi atalina yadde kajambiya mu ngalo naye kino era kigende eri ba freedom fighters bonna nti mu struggle mubeeramu bye tuyita sacrificial lambs. I don't care kati ne bwontwala mu kooti n'oŋŋamba nti tukusalidde genda ofe sikyatya kuba nkimanyi you people, you the judges, you are part of Museveni, you are working for Museveni and his regime. Ne bwontwala mu Komera lya poliisi n'onkuba gwe wa poliisi n'onzijamu amanyo nkumanyi okolera Museveni, you are no longer working for Uganda. You judges, you are no longer working for Uganda. You are working for Museveni and his government, not for Ugandans. You policemen, you are not working for Ugandans, you are working for Museveni and his regime. And the rest, kakati ne bwonkwata oba ontemyeko mikono ngono omusajja yabadde ansiko obusajja ne bwe yali bukutuddeko okuba bunnuma nnyo simanyi oba nabwo bunaafuna bunaafuna kwegamba obulwadde kubanga omusajja kutte naye ng'asika busajja n'omubuuza wakiri singa abadde asika ssente n'aligambye nti atwala ssente n'omubuuza ekiki ekikuzikiza obusajja bwange naye nga bw'agenda asika none yansambye muno kubanga all they want is to kill us. We have known that. Era ne bwontwala mu kooti abalamuzi ne babateeka ku tensioni nga babakubira amasimu musibe kati osanga omulamuzi nga tasobola kuyimirirawo beba abaana abajjudde mu makooti gaffe ag'eggwanga. It may not end with Lutamaguzi.
the Baganda have a saying nti olaba kibeerawo ku muti omisi ne guteta. But what about dry tree? Kakati olwaleero it may not end with Lutamaguzi. Because there are going to be so many cases that are going to be fabricated, that are going to be put on us. But that will not deter us from fighting for Ugandans, because we are freedom fighters. A freedom fighter does not just give up anyhow. Just give up, no kera enchambu. Now, tumaze okumutulugunya, I think he will learn a lesson. I only learn a lesson after getting victory. Because they have re-energized me. Kwanze mbadde tebansibangako. Ndoza mwabamawule mubadde temundabangako mu kaduukulu. Nze nga nina engeri yange gye mbazaamu ebintu byange. But it has come a time even babies will be imprisoned. Ffe tulina ewaffe omwana ow'emyaka 8 gwe baakutte. I'm not joking. Bamututte e Kasanga ti bazadde baagala kugulawo musango. Ne bamuwambye mu nnyumba muwala. 16 yes ono wabaddewo. Ne bamuteeka n'abantu abakulu. Omwana ow'emyaka 16 ne bamuteeka n'abantu abakulu. Kati bano these people, because they are so scared, ogenda kutuuka okulaba ng'akwata ne faaza n'amuttira mu ekereziya ng'amusanza buulira. Ng'akwata ne imaamu. Kubanga nze nkimanyi, sometime back it started with Muslims. They were brutalizing Muslims everywhere they could go. Younger Muslims, you could find many of them incarcerated in several prisons. But no one could dare ask, why are you torturing young Muslims? Today it has come to politicians, because politicians become authority. Nenze navayo ndoboozi yange okulaba ntayamba. Olwaleero ne bw'obeera MP bakugamba, we are working on orders from above. And we ask them who's above. They tell us above is Mr. Museveni and his regime. Kati baba basazeewo kususpending amateeka, because now the rule of law has been suspended. You can no longer get justice even in courts of law. Someone giving you bail can ask to persuade to a phone call from above. No sange misango abana bonna be basibidde mu Komera. 99% of those cases are bailable. No sango omusajja nasanzeyo group ya buka balese muba basanze boogerera ku masunga masiki eri wano wansi wa Kalevu. Buses and buses, you people, you are joking. Ngababuka babakuta abateno younger men nti babasanze boogera mbunaye nga masiki sisikwe boogera mbunga bazitadde wansi wa Kalevu ne babagamba the judges have said you should go and sleep there at least 6 months before you come back. 6 months you imprison someone who's kid, someone who's son. No muteekeyo nga mwe muli eno n'abamwe muli ku bread and butter because you are working for a junta. There will come a time when justice will come. Of course, justice cannot come on silver platter. We have to fight for it. What we are going through is a process of getting what we want. But of course, tetugenda kuddawo twebake. Nze kati nze nabadde sisuubira nti bananteekako omusango nti nze ndi kulutingira Kyagulanyi bantu. In prison, when you try to look at justice, you can't get it because people are working on orders from above. So kati kyoyogerako kino eky'obumyufu bw'NRM nabo bayogedde bwe babalabye agabbi nagalabye nga geegwaŋŋana mu bulago. Agabbi ne geefumita ng'eribbi erimu litaddewo ennamba ezitaliyo ewaffe Nakaseke waliwo eribbi kukamba specifying ne keesi we yabadde bayitayo Essekanyonyi. Eribbi lyatuuse kuba abantu baaganye okulonda. Abantu bagambye kiki ekitutwala mu kulonda wa Gabbi. Are we just find these thieves to stay in power or we are just rewarding them? Ewaffe Essekanyonyi Nakaseke wabaddeyo okulonda ku NRM abantu ne bagaana ne wabeerawo abantu 3. Omufere omu ow'NRM yeesimbyewo n'ajja naawe abantu 3 abo emitwalo 3 n'abagamba nti bamuwandiikireko wano abantu 160. Kumbe ono omulala ye baabadde ku kasente tebamuwaddeeko ne bawandiikako 160 naye nga baliwo abantu bameka? Baliwo abantu 3. Kati ne bagamba nti ffe katweteereko omukono nti wano wabaddewo okulonda abantu 160. N'agabbi agalala gonna nga gagenda geekunya. N'ekyasinza okunsanyusa nti ababaka abeewaffe abava e Nakaseke ne Luweero, naddala abava e Luweero obwedda bakaaba ne bagamba nalabye ono simanyi inginiya Nakate
yabadde umani MP n'agamba nti bukyazaaliwo emyaka gyalira talabanga bubbi nga buli mu kibiina ky'NRM ne ngamba nti nali sikimanyi nti nno nti nabano abasaavinga agabbi nabo batandika okukaaba Sembata n'akuba omulanga neyeeziribanga ku ttaka agabbi ganzibye nti gakubbye gatya nti gataddewo lijesite ezaago nga geewadde maka ne byandaala ndowooza abo bonna mubadde mubamanyi muli babaka kakati agabbi agala nalabyeyo agabbi agali mu NRM agala nga geeyuzizza amasaati ne gamba nti olaba agabbi gatuuka okweyuza amasaati mu kalulu kaago ne bwe ganaatuuka ku kalulu kano agaffe tegajje na mafumu kati nendaba n'eribbi eddala eringa likangazza ligamba nti oyo yali wangudde ne bw'anaalagawa tagenda kulisukka mu physical fighting so n'olwekyo ekyo ekyabadde mu kamyufu k'NRM si kipya mwabadde mulaba processions bazikola neffe tebatuukiriza zikola era naffe tetusubira kuba bokutulaga mazima kubanga tumanyi nti Mwami Museveni bw'ayajja tabeerangako n'amazima n'abamusaavinga neffe amu ku ffe twasanyuse nnyo twalabye agabbi agali mu egirimiti agawaganga egirimiti nga gajja gagenda muzeeyi abeewo nga gali eri galiita ebige nti tetulaba bubbi byeno ne tubagamba nti no because the Bible says they shall sow they shall reap what they sow kati saagala kuli oba mubaka palamenti nga Simeewo lino essajja waliwo essajja libeera mu palamenti eyeekakaasa ennyo n'emmundu eyo ku famuli ali obusiriri lirukuutana baali mu Komera nga likaaba baalibye ate ne bansibire mu Komera tetwagala kubanga agabbi aga limu NRM era sibyeko eggwanga okubeerawo era ye mistake n'emu abamu babadde nga proud nti kakati petwaya Museveni okukuutiza ssemateeka okwebeezawo mu ggwanga. You can't say that. Ng'ensooja abo abasajja bakitutemu buli kimu buli kyagagga bakitaddemu oluseke by the way mbabuulireko ettala ly'izoni y'Etalya gye nnabadde eryali limu kulisinga obunene abakulu bagenda ne baligabana the only square miles and square miles of that land waliwo ekyobugagga ekirimu ekikola obuganga bw'emmundu kino omunene mu gavumenti yasimawo ekyobugagga ekyo mineral eri ekitala bateekawo amagye zikajegere ziri wali obupipa bwe bajjamu waliwo obupipa bu drum ekyo mineral eriwo ebeeranga liquid naye ng'ezitowa nnyo buli kaloole kateekako bu drum nga mukaaga ne katwala naye nga mineral ezo zaali za gavumenti ku ttaka ly'ekitali omunene omu n'ateekayo amagye bazi extractinga bazireeta azitunda zikolebwamu obuganga n'abalala beegabanya ku ttaka ero kakati gwe bwombuulira nti simanyi mbuwalabye ab'NRM nga beekuba it is going to be bloody continuously nenze of course kye nategeddeko nasoose kulaba bannaabwe kye nategeddeko nti bagenze okugenda mu geemu yaabwe nga bagimanyi nga bwe mubeera nti abatujju balinayo maaki yaabwe omutujju bw'abeera ne maaki ye ey'omupiira tomusuubira nti nno nti ajja kusamba omupiira guno ng'ogwaba Messi omutujju bw'omusala akukuba ngumi bulago era ne reefu abakimanyi nti gino omupiira gw'abatujju oba akulumyeko kutu bo bakyakiriza that's the rule of the game bo babakikiriza ng'abatujju so kati okubeera mu baakuutiza ssemateeka w'eggwanga nga babawadde ssente ab'emyoyo emitono ne bavaayo ne bakola gulugu yenna gwe bakoze eggwanga wabadde tosuubira nti akalulu kaabwe kasobola okuba amazima n'obwenkanya naye ate nze kyensaba kino kisaba ab'NRM bwe baba bakuwangudde mu kamyufu todda nga independent nze nakkiriza nti mwe mwakkiriza nti mwe mweteeka muli mu kibiina kyammwe ekyababbi abakaabye eggwanga babakubbye todda nga independent tuula wansi era ffe tukkiriziganya ne results ezaavudde mu bululu bwabwe tetusuubira nti wajja kuba awajja atukaabirira mbu ekisaati kye baakiyuzizza waliwo ono MP gwe nalabye ku mawulire nga bamuyuzizza ekisaati nga asigadde mu vesiti ng'akulukusa amaziga ne ngamba mujjukira amaziga bannayuganda ge baakulukusa nga mukuutiza ssemateeka ku age limit naye ate kye mwatukozeeko obubi mwababadde balwana sinawulirawo nti waliwo be baatutte mu Komera
ng'ogyeko lino essajja ery'obusuliri eritambula n'emmundu eryekalakaasa lyenawuliddembu mbu lyakubye omuntu ekyasi lyakubye omuntu ekyasi naye sinawulirako balala bonna be baatutte mu makomera bwe tuba tukkiriziganya nti omuntu bw'akola effujjo bamutwala mu komera lwaki abo bonna temubatwala mu makomera kubanga mwagamba omuntu bw'akola effujjo mumutwale mu komera but of course they also understand nti geemu yaabwe gye bagenzeemu yeeyo naye era kyensaba gavumenti kyensaba ne sekuritale general NRM Lumumba ne mu Lutango Odoyi agabigamu NRM agabiddwa tegajjanga independent agabigamu agabiddwa tegajjanga independent baba bakubye akalungu omanyi nti nawe oli part of the thugs abakyusa ssemateeka waffe ow'eggwanga gumirayo bano be mwalonze basobole okujja tubawangula